Omusango gye tulina wano madda okutta omuntu madda. Twatuze ku fangoni ne bazijjako sound ne bazijjako simu. Simu yo kunkuba simu kikaaki Samsung S7. Ne batandikirawo kunkuba mu lubuto wano. Bino bigamba nti kibaddewo mu bitundu bya Kizungu zone awo mu Luwafu parish ya Luwafu mu Makindye division wano mu Kampala nga 22 omwezi guno mwaka guno poliisi basobola okufuna amawulire nga amawulire gano galaga nti omwami gwe bayita Namuwaya Wilfred oluusi yeeyita top dancer yali ali ku group ya Fancon Forest. Group eno ya mwami Patrick Mulwana oluusi yeeyita Alien Skin anti bamukuba oluvannyuma nafa yafiira mu ddwaliro jjo nga 22 omwezi guno omwaka guno ssaawa nga 3 ku makya ez'okumakya eri Mulago. Abali ku mutwe kw'okukuba abantu maddala ku kufa kw'omugenzi waliwo gwe bayita komanda Mudogo, waliwo omulala gwe bayita Ibra Kabadia ne Mijagulo Katabo. Tubeetaaga mu kiseera kino tuli mu muyigo ey'okubalondola ne mwami Patrick Mulwana oluusi yeeyita Alien Skin naye tumwetaaga lwaki yalagira abavubuka be okubona omwana paaka okutuuka okufa. Kunoonyereza kukyagenda maaso, tugenda kulondola bano tubakwate tubatwale mu mbuga z'amateeka. Tewali omuntu ali above the law wano mu Uganda, tewali omuntu ali waggulu w'amateeka. Tukubiriza abantu mulanga bawaliwo bano kati tumanya nti batandise okudduka n'okweka eyo gye bali oba mumanyi eyo gye bagenza okukweka oba gye bakwese mutuwa amawulire ago mu kyama mututuukire ku poliisi ffe tujja genda tukole ki tubakwate tubatwale mu mbuga z'amateeka.